ebyabadde Kenya oba ebiri e Kenya bisobola okujja mu Uganda singa nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda Gwenda Buddu Komansimbi Director KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA tutunda ttaka ate nga lya byapa byokka tuli ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95 KPJ yekutuusaako vidiyo eno wuliriza ndabye abantu bangi nga bali mu kujaguza n'okugamba nti ekyabadde Kenya kisembedde ne wano mu Uganda kigenda kubeerawo era ne mbagamba njagala okubaddamu nti kisobokera ddala singa Bobi Wine bwe yali ng'atandika ebyobufuzi bino yayogera ekigambo kye bayita okwebeereramu. Ekigambo ekyo ne tukiyisaako amaaso ne tukitwala tutyo. Kati njagala owulirize munnayuganda bulungi nnyo. Ekintu ekyabadde Kenya, Kenya tebatera kubeera bwekalakaaso nga bwe kibeera wano mu Uganda. 1 2 Kenya wabaddewo gye twandiyise common cause ku by'emisolo kuba nalabye n'abalimi bajjeyo tractor zaabwe nga bayingira ekibuga. Ekirala olutalo lw'e Kenya terwabaddeko alukulembedde. Abantu beegugunze nga beekulembedde bo bannyini ne bennyini. Bajje ebyobufuzi mu nsonga yaabwe ebaluma. Kati nga tewali munnabyabufuzi asobola kubayinga credit ku kye baakoze. Kubanga ekintu kyonna bwe kibeeramu munnabyabufuzi ng'akikulembedde bonna buli ayandibadde akyetabamu agamba ekyo kyabagundi bakikoze olw'ensonga eno n'eno ne bwebanga kozi nnungi namu. Kati bannakenya baakulembedde ekintu kyabwe nga ne gavumenti bw'eba eyagala kubaako gweyogera naye oba emuwa akasente nti omanyi ebintu byonna bwe biba ne ba ring leaders ekyo kigenderere. Bwe kiba ne ba ring leaders kyangu okuzikiza. Gwe genda yita ba ring leaders bawe bamatize baliise bajjeemu kijja kuzikira. With that, no struggle with that. Oba okitegeera bulungi. Kaakati ekyo ekyabadde e Kenya tekyabaddeko mukulembeze, kyabaddeko ekigambo Bobi Wine kye yayogera. Weebeereremu, twebeereremu. Ekigambo kwebeereramu wano mu Uganda kyagaana. Tetusobola na kwebeereramu ng'era Besigye baga nti bannange ffe tukulembedde mutwegatteko, ffe tukulembedde mutwegatteko. Buli lw'okulembera n'osalawo nti gw'okulembedde tukusuubira gw'olina otutwala n'otuvuga paka lw'okikomekkereza. Kubanga bw'otukulembera bw'obaawo okuyita bw'obaawo okuliisa ojja kulya bw'omu tetugenda kubibeeramu. Kati Kenya bo baakoze kyabwe nga bantu. Abavubuka beekumyemu ogutaaka ng'abavubuka bo ne bakola ekyabwe ng'abavubuka. Struggle yaabwe ne bagikwata ng'abavubuka. In fact ekyasoose nga bagamba financial bill gye bawakanya baamaliriza nga bagamba Uhuru must go. Olwaleero ndabye beemupinga okuyingira emmotoka bakwata njabala badduka misinde
ne b'omupya abamu abagezi bakyetabyemu bawoza Uhuru must go. Ekirala abavubuka abali ku TikTok e Kenya be bakulembedde kino, naye njagala tugende ku social media naddala TikTok tujjeyo abavubuka ba Uganda ne bye bakola ne bye boogera. Abavubuka ba Uganda ojja kusanga Kabaata awemula ne Jojo ku live balaga busolo, ate bwe bamala ne batandika okwekuba. Abavubuka pisi buli buwalaaki obwabadde obusatu pisi tampuli obuwala buli bwabadde buwalaaki obusatu. Abavubuka be tuyina abandikoze ekiri e Kenya, Mariamu, Tauba, Hajara, obasanga babadde bumu kati beekuba bikonde. Abavubuka be tulina obasanga bawemula ku TikTok, bo kye bayita struggle, kuwemula, kuvuma. Edda ekyamabali primary school Miss Namudu gye yansomeseza twayinanga ekigambo ekigamba nti ekivumo tekimenya ggumba. Abavubuka be tulina ku TikTok oba abantu be tulina ku TikTok olaba ne bamama fiira kati balwanagana n'abawala baabwe ba Habiba yalaze obusolo. Kakati gw'osuubira generation eyo ey'abavubuka ababeera ku social media okuwemula nga bw'oyogera ebintu by'amakulu tosobola live gisange ng'ebadde ewemula yalaze obusolo yalaze kakono gundi avuma, ojja kugisanga ng'oli ajjuzza. Abantu abali bwe batyo temusobola n'olunaku n'olumu okukola ekyabadde Kenya. Era wano nkubira omulanga Bobi Wine ne bannabyabufuzi abasigaddewo, muve mu by'okulembera abantu, wabula muyambe abantu mubagayidinge beekulembere gwe basitwage yakugenda mu maaso. Era muwabule abantu bave mu kuvuma, bave mu kuwemula. Ndowooza mulabye amaanyi ga TikTok singa muba mugikozesezza bulungi, naye mmwe mugibeerako kuwemula, mugibeerako kuvuma, mugibeerako kwogera bitajja, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Wamma batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited, tutunda ttaka naye tekitugaana kutunuulira nsonga nga bwe zitambula nga bwe zigenda mu maaso. Tuyina ettaka emukono kabimbiri obukadde 6.5, otandika n'obukadde 2 ne tukuwa emyezi 5 okumalayo. Essemuto bukadde 6.5 kimwa Wobulenzi Kisango bukadde 6.5, osasula obukadde 2 ne tukuwa emyezi 5 okumalayo. Tuyina ewobulenzi Town Council Tulyanze Estate obukadde buli 10 bwokka. So n'olwekyo twegatteko, tuli ku 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited. Bwe twogera ku nsonga zino ez'ebyapa, osobola okufuna ettaka ly'ekyapa, osobola okuyambibwa, tebazifaako, babeera mu kuwemula. Muli mu nkudi, ebituufu temubiwulira era ng'ow'enkudi bwe yagamba nti babiwulira. So jangu tukuyambe nga KPJ Dream Goals Consult Limited weefunire ettaka ery'ekyapa.